linda kagasumba kaba tisike kabade kamuserebende bwe kati gasumba genda kafukirira kajja kutereera kagenda kugejja yale saako bane gasumba muganda ange kajogaako Ngalachi abajoga atekatoroza yale safa ya murese ngamanyi mubige sumba mukwano gwange ate muganda wange namukulisa no mukulisa naye gori bana gasumba gwe kankubure wowe yagara kumanya gasumba banange gasumba yeronda no bwasanga akantu nga akaviri kagudda mu office ye bona abayita katono kuba isamu empi ati kadego go yale sono tasobola kusobora gasumba bulungi gasumba kugundi kubwa smart bwaliko kubuyonjo bwaliko nengeri jakolamu ebintu bye nengeri jamazo kwefumbira amanya kamera akefumbidde manyi amera akefumbidde ako kazibu nze nafuna obuzibu na wasa ne myaka 3 mwebyo newe na wasiza mucharange maro muwasa na mara emyezi mukaga nga nobwendya oruntu rundi wano runkute wano naleta ange nkoko nenjireta yebwe yajiranga na kwata nampa omugongo nga gwampa songa nze nayagalanganye ekifuba oba ekisambi kati nga tabimpa kati nga buli munobwe mbandya nge mutima gutunudde mukimu sepiki ali kye kimune gasumba obwo bomanyide kuli ekintu mukazi najjawo noba nga tomugambe nto wayi kino kiri bwe ki netanza mukazi naswera mugamba bwagenda noyinza mugamba tibwe tinchana abisiba na relationship moido bera open ekintu kyotayagala oboyino mugamba you know what kino kakati omukyala gasumba gasumba yebambiye bale kuwasanja gara mukulisa kulika yo muganda wange okuwasa kikulu nnyo okubeera n'omukazi naye gasumba yekenyini yagamba zisobola kuwasa era omuntu awasa bamusiru yekenyini bwe yayogera naye tewali buzibu gasumba okuwasa bambi ukambi kawara karungi nnyo kawara karungi era nakagadde nnyo era nagambye nti gasumba yakoze bulungi naye embeera za gasumba pozi ng'akyusizaamu tasoboka muganda wange tasoboka ekisooka agalanye ebintu ebiri smart all the time kati ate omukazi tomuleetako olunderebu omukazi bw'amala okumanyira n'omuzaalamu omwana omukazi aba tayagala ebyo byakumumanyira ebyo amaka gafuuka gage buli kimu kifuuka kiki ye yakusalira n'agamba leero yambala bino toza muleetako nze nagenza okuvaako omukyala nga ŋŋambye nagamba taata Betty yambala eno bw'aŋŋambye agambye byoba oyambala naye nga tunagamba yambala zino olwaliro weekend eringa weekend kize public holiday yambala masuuto kitegeera kati gwe bodawo noganze nokwambala bino kubanga nze namanyire okwambala engoye ezifaanana bwe ziti nokwambala muri muze mukyala wange tayinza kunzikiriza nze kwambala bino bikufukuufu tasobola yabiŋŋaana ate gasumba kati amanyidde okukola ebintu bye kyatagenda kugumiikiriza nedda in love we learn to adjust yes nze nkubuulira amazima munaabiwulira mu kaseera katali kaawala tuyiga okwadjustinga ebintu munaabiwulira mu kaseera katali kaawala agenda gasumba kuleeta olugezigezi olw'okwagala kugamba omukyala yambala byenjagala oli mukyala wange oyambalira nze omukyala kuba akapete n'ayita waawo n'agamba ngenza ngenda mu tawuni n'omugamba mukyala ogenze bwetinaga yiye kenjagala ati gwe weetuge onoomukuba bw'onodda mu by'okukuba omukazi onoomalako ale gasumba tagenda bikiriza ebyo omuyiteko bwoti omukazi akole bwe gwonoosaaga n'abakazi abakazi kasita amala kutuuka mu nyumba akukyusa n'akukola bwati kati omukazi akyamuyiga ajja mujoga naye amuyiga ova ku bakazi ng'oyinza okulanga omukazi tayogera olanga omukazi asirise olaba omukazi akola byakira n'akufumbira byoyagala naye ng'omukazi akulinze nga ye yakutereka ajja kukola kyagenda okukola tekigenda kulabikako abakazi abo baveeko akuleka n'okukkiriza n'akuwa byoyagala ebisobooza n'olya naye nga tayagalangako nga omukola ekintu ekikyamu tekina kutuukako nze mama ekigume bwe basawagala sikuwa bisobooza sibikuwa kakati oli mulala naye omukyalo omuganda owawano ye ayinza okukweka laavu n'amala emyaka 10 nga tomanyanga nti yagenda mu maka yagavaamu yanoba nga bw'ojja akulisaayo kulikayo dadi n'afukamira wansi n'akuleetera ekyemisana n'okirya n'avaawo n'ateekayo amazzi agookya n'akunaaza n'akola buli naye nga yakukyawa naye nga alina kyabaza
era kimala okutuukira bweti n'ogamba naye mukyala wange ate mbadde mukwata bulungi mbadde nkola ki nga gweweerabira nga ye teyeerabiranga kakati gweoli wanjawulo ate oli mukyala posa olina maka obunalwanda mbadde ndongize nange neerabira olina nka mukyala Gasumba muri bavandimwe naye siri muvandimwe ndi muganda muri bavandimwe ate kakati osooka olinde bamunange abaayo kakati nange tondaba nze nange musaayo muvandimwe mweguli jjajjange Jovanisi nyina ebitala baali bamuzaala Rwanda nga bayitawo kati mama wambu bwabeera Omunyarwanda nawe obeera Munyarwanda jjajjange azaala kati nze nkubulira ku sinaliyo yange mama wange teyali Muganda yali muki Munyarwanda kakati oli muvandimwe nze ndi Muganda taata wange Muganda kati nze nfuuka nti Omunyarwanda kakati nze sinza kwejjamu kubanga ningulinamu omusaayi ate olaba gwawala naye kakati gwe togulina ogwa maama oli muvandimwe awedde emirimu era Gasumba abeera kojjaawo oba okitegeera kakati olaba Gasumba abeera muganda wange abeera muto wange nze mbadde manyi omusaayi gwa taata gwe munene era kati muyitenga anko mwitendenga anko omusaayi ogwegunda ogwo ogulaba ogwo gwekivandimwe bannanga abavandimwe balina emikisa balina emikisa gwerinda kitegeeze eddenzi ligenda ffe emikisa gwerinda gwonokiwulira balimu emikisa balinga abasoga balinga abakazi abasoga ekinjagaza mukyala waffe kati yeekolako owasa omukasi omusoga n'omukwata bulungi ofa bintu gwokirabyeko ate nze nkirabyeko myaka 2 nga nina omusoga owulidde ate abeera naawe buli ngeri yonna n'Omunyarwanda bw'atyo bw'abeera Mulwana tamalaga kuvaako kasita abaasa Muganda nkugambye abeera naawe nga muri bulungi nkugambye asobola okubeera naawe emyaka 10 ng'ali naawe nga yakukyawa naye ng'ali naawe naye nga alina kyakubaza bw'oba olina ebintu era bw'oba tolina essaawa yo naakuvaako nakuleka n'ogenda tofaayo nobwe byatika ku kastori na honorable gwe va ku gundi iPhone oba eyatike honorable anaagula endala empya abaffe bane nga tusembe honorable oru boyogedde ekya honorable bakyala ba minisita nga bayomba bulala nti ensonga oli omuyimbi bw'agamba nti bampowa oli omukyala naye bwaweereza amayinja bannange entalo zinaafuma sooka olinde na mutoolo wange gyali ne Kenzo gye bali baazadde ku kaana bagenda mu kampeyini bali bisi mutumidde maama Nyamutoolo njagala kulamusaako honorable minister ntooli otya wasuza otya osuza bulungi lwamake omukulu ali atya seeka amukuuma Eddie Kenzo Edirisa Kenzo njagala bambi kubalamusaako Edirisa Kenzo n'omukwano gwange bambi mwagala nnyo ate nina amawulire ge nafunye nti Kenzo wiiki eri ewedde yafunye ku nkalu ate alinayo n'akantu akalala nga haji nga seeka nga maseeka bw'abeera yafunyeyo akalala yafunyeyo akantu akalala kabogererako bomu ekubye okimanyi mbu omukyala abadde ku booda n'omwami nga batwala namugongo bomu unfortunately neyabika nga naye bagambye nti ate abagundi be babakubye abasirikale ba UPDF be babakubye kakati twagala batubuulire bomu yabadde kikaaki babadde bagitwala batya babalabye batya batunyonyole kubanga okusinziira ku gundi efulumye statement efulumizibwa Kano Magezi eraga nti bali be babajje muki mu budde kati batubuulire bomu eyo ebadde bomu ya kikaaki ebadde egevaawa era babadde bagitwala wa abantu abo okugira ku boda nga mulida bomu ani abalabye neyakoze gundi babutubuulire kubanga abantu bagenda kufiira obwemage kubanga boda omuntu ategeera ogenda ne boda emunyonyo wali awali okulamaga emisana ku makya ng'oli ku boda atega bw'oweetise bomu boda eyingira mu bantu abalamaza bali mu kereziya kubanga nsuubira nti oli abajingiza mu kereziya mwe mwanguye muti okubakuba amasasi nga bali ku boda tebadde tegenda kuyingira mu kereziya abalamazi babadde bali kumpi awo mu kereziya awo batolodde kereziya tebayingiddeyo mwategedde mutya nti babadde ne bomu era nga bagenda kuyingira mu kereziya ne bomu babakubidde ku boda ne boda yonna bajokeze eweddewo ogirabye
mbadde manyize bomu yebakubye bali be babakubye bagambe nti babalabye nga balina bomu ne babakuba ne babata twagala bannange bannayuganda bafiira bwereere abantu 18-19 abantu abaafa wabalaba wane mu kibuga e Kampala naye tiwali afaayo na kubuuza nti owange omuntu eyafa yali waani oba okitegeera so kati mu kiseera kino nga bw'olaba mwami mukyala Lubega kuuma baawo kuuma makaago tomuleka kutambula bw'atyo engeri gyalimu ebyobufuzi gezaako kulanga omukuuma ogambe bano ab'ebyokwerinda tebakutira omusajja omukazi obonyaabonye nnyo ng'okyali awo n'olemera ku lujja ne bakulaba tebakuliiko tebamanyi figayo nga bwefaanana nga bw'olabika obulungi ne bakuleka kati weefulidde omusajja enkya bamutire mu byobufuzi so bagambe tumule mu kamera obagambe ntwanaye mu sparinge musajja wange mwami Lubega mumbanaye mu musaasire gye munaamulaba yenna naye bw'abaamu engero endala awo mu munywe tumutegeere bulungi CMP nze njogedde ebyange era biwedde okujjako bw'oba olina ekibuuzo ekirala ky'ombuuza naatera okusiibula statement gy'oyogedde yendeetedde obwongo okutambula gundi bategedde batya mba balina bombo bebanga ba UPDF bebabakubya amasa kyesimanyi kubanga bo bategedde batya oba babalabye ate babalaba naki bomu obeerawo n'ogikwata booti n'ogiraga nti yino bomu omanyi abantu abo banoonya kati okuteekawo embeera sente zifulume babeera nga batandise okutambula mu kibuga babeere mu kibuga babeere nga bafuna sente ezo operations byebyo batandise kubanga omuntu eyaze ng'ali ku bodaboda walabyewo otya nti alina bomu bw'oba wagirabye lwaki temwabakute kubanga abantu abo kyangu nnyo okubateeka ku kindi ya bulinzi bagamba mmwe muwanike emikono bomu nebeerawo ne babakwata ne bomu yaabwe ne bababuulira gye baagijje kati mwe mwabakubye amasasi on time mukole mutya twagala tumanye abantu abakubiddwa amasasi bebaani babazaalawa oli mukyala waani ono mwami waani balina abaana twagala profile eyo efulume muleme okukuta abantu ne mukomaawo tutegeere bantu ki abakola ebintu bwe bityo kubanga bobu amazima gennyini woogikolera n'otuka okutambulayo kugituusa eyo ebiseera ebisinga tebanyangu naye nga nze manyi nti okusinziira abasirikale ababaddeyo bandi muyimiriza nga bw'otuuka wali ne bagamba bwe batotate emikono waggulu tugenda kukuba amasasi kakati ekyo bwe baba bakubye bukubi nakyo kigenda kuba kirala owulidde kigenda kuba kirala Uganda tukooye okufiirwa abantu ab'enjawulo nga bafa mu bintu ebitaliimu ate nga ababatabe ba security ate nga tebabayamba so ekyo njagala kikolebweko mu bwangu ddala kibeere nga kikolebwako abantu bategeere ekyaleese ensonga eyo muleeta n'ensasage kakati wetwogerera kati abali egindi babadde mu kweraliikirira ababiwulidde ebintu byatambudde dda biri South Africa biri luddawa biri Bulaaya nti abantu babakubye bomu okitegeera naye nga bomu zisobola okubeerawo mu Uganda abasobola okuzitegeka weebali kubanga abantu banyiivu namukasa abantu banyiivu mu myaka 4 Prime 7 gyafugira abantu banyiivu naye kubeera abanyiivu saagala kubawagira nti mugende mu bya bomu genda mu bya bomu bakutoofe ofiire famire yo wano twali afaayo bo bagenda bugenzi mu maaso okitegeera so kuuma famire yo fuutu soja togenda mu ebyo kubanga oli fuutu soja wali yakuzaala naye ogenda okufa nga tozadde obanga boozadde tiwali agenda bayamba Kyagulanyi yagamba byonna tubimukwasa n'ekibiina n'ensimbi naki naye kasookanga akikwata naye yakikwata nakikwata bukorokoro byonna n'abikwasa babbi mukyala we ati bo kiri mu famire tekikyalinawo ekikola kiwe kigenda n'olwekyo mwe ebintu ebyo mubyewale mwewale okukola obuvuyo mwewale okwenyigira mu bintu ebitabayamba mwewale okwenyigira ku bintu eby'obutujju ku nsonga eyo yennyini ejje twabadde ku mukolo gwa Kojja Kimbowa omutegeera bulungi ono agenda okuwasa gundi namulindwa bawa namulindwa Kojja Kimbowa ye bawa namulindwa yabadde akola ki si yoyo mulala oba yoyo kubanga namulindwa batomumanyi agenda kwesimba wegomba yali akola ku Bukedde TV ng'aweereza program yalina omusajja gwe yali agira naye n'amubbako amayumba gari wano masanafu wano amayumba ogamanyi gonna yagabba namulindwa oyo si mubbi muzibu owulidde namulindwa n'atakomaawo n'agenda mu Amerika eyo n'atuuka naye n'ababba n'akoma ono kati kwali kuno naye kimanyi statement z'okola defamation nze tugume nze nkubuulira
defamation walabe ekiwandiiko kyave mengo kyebampandiike kyambiko mukaaga baali bagamba ki defamation nze bye nasinga okusoma nasoma mateeka nasoma amateeka nensoma amawulire nensoma ebyenfuna byonna nabisoma kati gwe neereetaako ng'omanyi nti omuntu gw'olumba omutegeera bw'aba tayagala Kimbowa koja Kimbowa omusawo omuganda atunda eddagala lya habo bw'aba tamwagala agenda mpa 2 bw'abanga omusajja teyamutwalako mayumba gali emasanafu n'agatwala agenda mpa 2 nti mukozeeko gundi bw'aba tagendanga mu Amerika anti bw'aba tagendanga mu Amerika n'atuuka mu Amerika n'afunayo omusajja n'amubba ssente nazo nga tuzimanyi ge agenda mpa 2 bw'aba tagenda kwesimbawo egomba ng'ow'abakyala agenda mpa 2 bw'aba toyakola kubukedde nga akubiriza luyimba lwo agenda mpa 2 akati awo gw'oleeta defamation ogende kubeera omusango ate n'okunsasula onsasule gasiya kubulle we tutandikira ku defamation ani yagambye nti beyagala ne Kojja Kimbowa anti ze mbimanyi abyegaane mbimanyi bona ne gye bagenda manyiyo ne hoteli gye basembayo okugenda mungimanyi okitegeera ati nze njagala agenda byegaane ampa 2 nti namuwaayidde ayagala Kojja Kimbowa omusawo omuganda atunda eddagala ery'ekinansi oba si oyo kale ayagala mulala naye nze nkimanyi gwayagala Kimbowa gwali naye owulidde ati nze tonteekako ebyo nze nabagambe nze munzijeko olunderebu mukole ebintu ebiriyo bwe mutabikola nze njogera mazima bw'onoobireeta n'oleeta oluntu anti bireke naye nze kugambye ejo gabadde mazaalibwa ga Kojja Kimbowa era mu bagenyi ababaddeyo my beautiful Flavia yabaddeyo nakubaneka kuyege mbadde njagala kulaga kakuyege gwakuba ate oleeta biri ebyalaavu leeta bw'aba yabaddeyo Flavia muntu waffe tomuyingira oyo okirabye leeta ndabye the beautiful yoyo yennyini ndaba no yawulira kubula mwana akwesukira our power people power everywhere ale nogenda biddamu kyovula ba NUP tuddeyo tugenda sooka kola ka NUP kyovula ba NUP bannange NUP kyafuka kibiina ky'abantu bwe batyo buli ajja yenna kyayingiramu nze nkubuulira amazima ati Flavia Namurindo ono omanyi omuntu gwagamba kati agenda kujjayo muganda wa Bobi Wine gundi yaniye oyo omuwala yesimbawo yagwa mu kalulu muganda wa Bobi Wine maama amwerabidde erinnya so kati ffe eddoboozi nze njogedde n'abantu beggomba baŋŋamba nti ku Mary Flavia kwe bafiira anti kakati Flavia ye ensonga kubanga alina omusawo omuganda kirabika yasoose kuba mu bigari n'amulaga nti gwogenda okuyitamu naye yamulimbye Kojja Kimbowa kyewakoze ogenda kuswaza Flavia olutwala okutagambikanga nako Kojja Kimbowa simunaako buzibu tonsindikira ebyabyo byokoola sikulinaako buzibu tukubire Flavia campaign lwaki oyingizaamu eyakaba amayumba ku bbaawe gwe gali gaani amayumba ebintu ebyagenda mu kooti gaali gaani yegabba dagatwala teyagatwala omuzaalamu akaana kamu obba amayumba gonna ng'otwala teyabba nnyumba yali aprotectinga bintu bya mwana we ne bwembanze omukazi yenna olina protectinga omwana we nomanya omwana wange anaafuna biriwa ku taata we kati Kojja Kimbowa kale agende mu maaso genda mu maaso naye sooka osazeemu eyo statement bajja kusiba nze kugambya naagala okunsiba Flavia tebeyagala na Kojja Kimbowa nze kati nze namugana gwowaŋŋambe nti gyabaddeyo ye Kojja Kimbowa awaza kati wuuyo omusajja mukadde ekimutwala mu kukuza simanya amazaalibwa biki ye mukadde wa mukazi yabadde Kimbowa at 40 nebannange ne mubadde ki Kimbowa n'emyaka 4 ne lwaki badde mukola ebyo omanya ine emyaka emeka Kimbowa agenda mu 6 ayi Kimbowa naawe muteera ne bwomulaba baby face nze kakati Kojja waffe muto ebyo bye muliko birala yogera emyaka emituufu Kimbowa at 40 mukyala we yabaddeyo mukyala we babaddeyo n'abaana babadde waawo yes ne bakkiriza omukyala ow'okusatu wange bali alina 2
Muchalo okusatu ati. Kati gundi wakusatu. Agenda kwa wakusatu. Yabadde already yamazedda kubeera. Flavia na Mulindo. Aba mikwano gwe tolinaako mukwano go. Nze kugambye ate nze nkugamba. Amuwa eddagala lingi nnyo tamuwa ttono. Tomweweesa ddagala ebikolo. Noonya biwerako. Flavia kubanga eri talinaayo muganzi. Talinaayo. Kyogamba kugomba talinayo buganzi. Era sente zo. Ogenda zocha. Agenda ke yegomba. Nenga bagamba twagala Mary Flavia na Mulindwa. Era njagala tusinzirire wano eno nga tukola ku Mega Truth. Tusabe ab'ekibiina kya Nuupu bamutuwere kadi. Uyu anti. Uyu agende. Zisinza kusaba na Mulindwa naawe obuyayo bumujjudde. Sobola naawe. Nodawano. Nze bingi byemanyi ebibye mbimanyi. Nebyakola nga ali kubukedde ebimanyi. Ekyamujja kubukedde gwe wamujjayo. Omanyi kyamujjayo. Yali agenda America. Yamala bbanga ki wano nga tagenze mu America ng'avudde ku bukedde. Bagowa mugobe ku bukedde. Addeyo. Tekisoboka. Flavia yali ettaali lya bukedde bwe yavaayo TV n'egwa. Addeyo kale. Kata kudda Flavia kati osobola omulaba ku luyimba lwo alaba kya naawe ekyo kiba tekikola. Nze nkubuulira muve ku bantu bakola ebintu bakola effujjo. Flavia yali brand ku bukedde. Bwe yavaayo n'egwa okyabiraba. Teri brand nze nkubuulira teri brand. Anyway nze ka station kyogedde nkimaze bw'aba abyegaana aveeyo bw'aba agala kumpaabira ng'awula yandigenze mu kooti agende ampaabire wendi amanye bampita Gideon Tugumi. Gendo wabe siteekako linnya lyakusa. Naye nga bannange abantu b'ekibiina kya Nuupu tubadde tubasaba nze nga Namukasa mutuweere Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwesukira kaadi Gomba constituency woman MP nze ku Flavia kwenfiira. Myandi Flavia. Bwe mugende maaso era mwena. Era ngenda kuzina amazina ku bimotoka bya Flavia. Era gwe nali nkwerabikiridde. Kojja bwe yatandika okusemberera nenganto wayi tatajira ate n'atwala omwana wa foono naye nga nali mulaba ng'akwesembereza. Ate taliimu byabi. Kyobula basobola okuwakanira nti Kojja ne Flavia they are just friends. Kakati gwe kkiriza nze kyenkugamba kikirize. Kyenkugamba kikirize. Bwe mba nnimba Flavia ntwale mu kooti. Ate amala nakumpandiikira ebbaluwa n'agamba nti nkuwandiikire nga ngenda kuwaabira ndyoke mwabye. Ebirala byonna biteeke mu baluwa gye ngenda omuddamu. Ngenda omuddamu. Bannange ku nsonga eyo yennyini. Lwasa yafunye omukyalo Omunnakenya. Tombuulira Lwasa naawe. Lwasa byalimu naawe byakuwa manta akwata wano ne wali. Munnakenya ayogerera naye mu lulimi ki? Agamba yali musirikale nti ayogera Oluswayiri. Onoogera Oluswayiri mpaka byonna okubimalayo nga gw'oli mu Luswayiri. Lwasa bannange alabye n'abakazi. Omanye bannange oyinza okufuna obuzibu. Noba nga sente ozifuna bikimu byebifuna naye nga tonna mukisa gw'abakazi. Ate Lwasa ayagala abakazi abalungi bambi. Bamba alina abayagala abakazi abalungi naye bamulema. Gundi ye yalagawa. Ono gwe yali ayagala gundi. Yakolanga ku BBS. Yakolanga ku BBS omukyalo oyo omulungi oyo. Yalagawayo. Tayanjuleko. Lero simanyi lwaki obaleka bakoze eki. Bonna be yayagala bonna. Teri yadde waliwo oyo yatuuse nti oba agenze wano. Buli gwayagala abeerawo ku lujja tavaako. Bannange tugume. Leka omukazi. Ate kati ndekuwaki twogera mazima gondetedde Lwasa. Nze mbadde muliko. Lwasa tulina okugyayo bonna be yayagala. Waliwo yafumbiddwa nti bamututte bagenze waabwe. Wano yafumbiddwako. Lwasa omulogo obudogo naye mumujjudde. Lwaki oluga banno omukazi bw'oba omulese muleke. Lwakuba bakubba naye nobwedde bakubbye baleke. Ate bamubba bazijja mu nsawo. Tekakati munnange omuntu ayinza okumulisaako n'okyankalana. Ati gwe wamulisaako Mwami Lubega Honorable teyakyankalanye. Bagenda kukwata defamation. Ate ze Honorable sina na namba ye. Ahubwo wafunye kasita ye Ero. Mr. Ero sebo twagala kuyozaayoza olw'okufuna Namukasa. Namukasa munaye wamufunye. Ye mwebale okubanga mwatuuse kkula eryo. Ndowooza katulinde emikolo tujje tubeerewo. Alhamdulillah bil alamina. Mwami Lubega sebo webalire ddala. Bagenda kukwata defamation. Webale sebo webale.
naye ndaawo n'omuwulira Honorable sibirimu tugume yayogera ebigambo nze nakoyo okwegobagana n'abantu okimanyi mwezi gumu nfuniddemu ebipapula bibiri ebyaki ebyokunsuwinga nga lwaki tebamala ne bakusuwinga waliwo gwe nakutaasako tonansasula waliwo yakireeta ekipapula n'okyankalana oli owebweru gweyagala bbaawe oli owebweru n'ebifaananyi n'abifuna n'akusanga nga oli akola ensonga n'abireeta aliwa yakuleeta ekiwandiiko mwakomawo eno buli andeetera ekipapula manyi kyenkola omanyi buli ampa ekipapula kyenkola namukasa kubira jjajja wange jjajja kikimbowa jjajja wange ali mu kyalo nga muga jjajja bampadde ebipapula nga ngamba kale naye akasajja kaali katulabe gye binaalaga akasajja kakukola bulungi katulabe gye binaalaga kakukola bulungi bambe tugumerekera okwogera ebintu by'obuseegu mu kamera sorry nedda kyeŋŋamba nti omusajja oyo bambi yali ategeera ekyokukola wamuvaako otya kimala mami amazzi go ganyogoga naye bannange namukasa beera n'empisa tekuli firiji watolekanira ku mpewo sigenda kwetugatta mu bigambo oyogedde ku Flavia oyogedde eri gye naakava mu misango musiika nze wabula bwe nalaba obutambi bwe kimala mwami tugume kimala toyongerako abatulaba abalungi bweba temwalaba obutambi bwa namukasa mugende ku YouTube mujja kulaba akaana kamuwuuba omukazi eyali ebwereyo n'aweereza ekiwandiiko nze namutaasa naye tanansasula naye akaana kaali kawuuba bagende ku YouTube gyebiri n'emboozi sigitegedde mwami tugume omanyi okulimba nembozi sigitegera kyava ebweru CEO Megatron nkutumidde oli otya sebo kulwasa akakazi akanigeria lwasa amukolere ki panga lwasa akagundi keveera akantu bakimanyi obulungi yeveera bannange era mukazi wono Anet yatugamba naga nti ono mulaba yepaaka nti ye naga nti nagenda okukira nali namugumira naye nga akantu kalinga nagamba lwasa wange konda kabeerawo bwe kati nogaabantu bane esisobodde leero osanze ndi bubi ebintu byange biri maraba bijja sente bwe zigaana nze sirinawo enjira akantu kabula munange nekwata zino nakwata gwereeta amazzi gwereeta teganyogoga leeta mulesi gwereeta amazzi aganga ategaliwa leeta naye mulesi gafaanana gatya gano ati lwasa nawoza ati ebintu abirese biri lugazi byetaaga misolo naye nakati amanyi gamuzere nakwata obukadde 10 n'abumuwa Flavia gundi n'agenda Anet n'agenda ng'oyo muwa sente naye nga yagize naye nga akantu kabuliddeyo misinde oba yali ali mu nnaku ze ez'ensonga manyi mulimu omuntu nga ali mu nnaku ze nga tayagala mutigaatiga ani omusajja ababeera mu nsonga nga ali mu nnaku ze nga tayagala byakwegatta gundi yaŋŋamba nti yalwangawo bambi ani naddayo Anet sirijuke na bulungi naye naŋŋamba nti yalwawo bambi nga bulwagira addayo bulwagira n'agenda musajja namu naye nga muwa sente bulwagira muwa miliyoni 10 miliyoni 2 miliyoni meka naye nga akantu nno lwasa bambi naye baŋŋamba yafuna eddagala awo mu biseera ebyo bigize naye kakati oyagala gafaanana gatya bannange bwenywa amazzi nga teganyogoganyoga nsiikuula emmeeme ate awo olina ekirwadde bale omusajja taba yakulya kuleera tuli ku lwasa obaye namukasa nkwagala nnyo naye twagala bannaye kubanga munaye ebintu ebyo obwo obubonero bwa bulwadde ogenda ne bakukeberako n'olaba bamale kukebera ogenda ne bakukebera kubanga akasajja ako kayinza enjira gekikaali kagira kayinza wati kaali naggwe weka naye gwe mbadde ekyakunyumya lwaki abasajja we mwebaka n'abakazi mubanyumyako ate kakati nze sisobola kunyumya ku mukazi wange gwe tulaba lwasa byakola mukazi gwe yali abadde naye bwayogera ate teyebaka nabo anti kyenkugambye olw'obuswavu buli abalina okwogera kubanga nze nkugambye akantu ka lwasa keveera bweveera munnange kyovala abasajja abagira bakozesa buli kimu nanywa omulondo mukama n'ayamba n'akozesa biki byonna bibeeraawo byonna
waliwo n'omulala gwe bayita musimanyi mugundi bwe bityo n'osobola okubanga kakola ki naye bw'oba olinamu bisukaali n'ebirwadde ebirala keeveera ne kaggwako ate tekavaayo kati omukazi bw'agezaako n'agezaako kugira ne bigaana kati ye obusungu ate bukwata ggwe kubanga wandibadde olina kyokozeewo omanye okuyita omwana wa bendi n'agenderaawo naye nga abali ku Megatron nyongero bakjukiza tutambula ne bannaffe abannana Herbal Mouthwash olina issues z'amannyo gakuluma ng'onywedde ebinyogoga amannyo gavaamu omusaayi ovaamu akasumu kamwa amannyo go gaguba akozesa Nana Herbal Mouthwash genda ku pharmacy ekuli okumpi oba supermarket obagambe njagala Nana Herbal Mouthwash ekirungi kya Nana tebakuguza kapa mukutiya omukwate muno mubali ogenda boofiringa ekigambo Nana so nammwe abatali mu Uganda ng'oli Bungereza oli mu America oli Switzerland oli Norway oli Canada genda mu dduuka eritunda ebintu okuva e Uganda yes obagambe njagala ka Nana Herbal Mouthwash namukasa kalanga so nga tweyongeddeyo manjagala ono ne mulaga waayina okutemera akalango tweyongere so munne Lwasa buli mukyala gwe yeebaka naye amunyumyako kubanga bambi embeera ze mu byekisenge size nnungi ate Munnakenya oyo naye muwa akaseera katono ayinza okugenda kubanga Bannakenya mu nsonga ze mu kisenge bazettanira bazaagala nnyo obukazi osobola oleka omusajja lwakuba nti kasayizi ke kati omukazi akuleka ng'olina sente ote kubanga wakigeregero wakiri naye bw'oba ng'oli wagundi waga kakekwa abakazi abasinga gwe naawe obimanyi kubanga ensongo zibaddemu ensiiko ogibadde gwe bukusanyusa nedda ate onaakola kiyowo nti kakati byebyo naye gwe oyinza okubeera n'ofumbirwa era omuntu bwe watyo kubanga naawe balabyeko omusajja ayinza okubanga musajja mulungi mukasajja alabika bulungi naye agenda okugyamu engoye enviiri ne zikugwa ku mutwe ate nga naawe oziggyemu ebintu nebikusobera tobalaba bulijjo tewali gwe wali olabyeko bw'ogenda okugira bonna nga balikiriya tuli mu kunyumya Lwasa sinze anti munange kati naye nga naawe balabyeko basajja si kyekimu bonna benkanankana sibimanyi namukasa yogera amazima namukasa manye kati tuli kumpekireetera sayizi eyo beere entone ennyo bweti oluusi kiba kya butonde n'oluusi n'ebirwadde nabyo bigira nekagenda nga kakendeera ebirwadde bigira ebyo ati n'okendeera kati olina okusigala ng'oli ku foomu weekebera n'omanya nti kati wentuuse wano si wewandibadde awatuufu kangende nziremu nkole ki omanye ebintu bino byakukola kimwe kati mulina gundi simanyi Nana Herbal simanyi gundi n'onaaza kati baabasajja abamu batambulira awo tebeefaako nakyo obirwadde kasita bugira ne buyingira awo osanga nga embeera kuleetera okweveera so ekyo kikireeta obuzibu so abantu olina okwefaako niweetetenkanya n'olaba nti osigala ku foomu otherwise bw'ogira embeera zitabuka kubanga ti Lwasa yakakawukana n'abakazi bameka si 8 kakati ono gwe yaleese wa 9 kati n'aleeta Munnakenya Omukenyari akati naye bw'anaagenda kakati ebyo anaabikola atya so kyetaagisa oluusi kwefaako n'omanya ebizibu byo infact kojja Kimbo eddagala era alirina kyobala namulindwa kubanga yayagalanya ebintu ebigize ennyo yagala obwo butonotono anti kyenkugamba kojja Kimbo omusajja w'amaanyi era n'eddagala eri alirina ery'obuntu obwo bwe butyo era kakati gundi Lwasa yandigenzebwako kojja Kimbowa n'amukolako ensonga nesobola okutereera n'asobola okumutereeza bulungi naye embeera gy'alimu bambe Lwasa nzibu nnyo akasente kali kaweddewo basale ne baddawo ne bamuyamba bamuziza engulu yazemu n'afuna akasente yazemu n'afuna naye era kagendera awo bwe katyo sente ze zigenda nnyo mu bakazi bamubba munange nagwo munawe guba muzimu guba muzimu nga gwe kutuma butumi mu bakazi gwe nga abakazi bakulyako sente nga bakulyako buli sente zo so Lwasa bambe bwatyo naye njagala kumugamba nti weefeeko oli musajja muganda oli wano bwe kiba kyetaagisa okusomoka n'ogendako emitala e Tanzania genda bakukoleko bajja kutereeza akantu kajja kuba bulungi nnyo baliwo bongera sayidi ne gundi yali atunda n'eddagala eryo ono memba wa palamenti owe Lubaga South gundi Lubaga Mukasa atunda eddagala nedda yali ageza bubina n'ebiri byonna yali ageza n'ebiri bw'oba oyagala sayizi ewerako
ogendayo nakuwa eddagala lya mitwalo 35 nali mmanyi ageza bubina naye fako yagwa nebiribidde naye gyeriri ekyaliyo fako ye wali ewandegeya wali gyeriri weyasookera wekyali bagenda awalala kirabika badirekita abalala balisigaza ddagala lirikola bulungi abaana bagenzeeyo lwakuba nti bituuka ekiseera bwokaddiwa bijira bikyalina maanyi naye nga yali abantu baali bafuna obubina babufuna amabeere bagafuna naye wesaagalira fako nga baleeta abantu olwedde abalina amabina gaabwe ne batuleetera desire nti figa yagijjamu fako desire fe tukuze tumulaba nga desire ina figa figa ya desire teyali bwetyo teyali yafako nawe leka kubira fako manyi waliwo akabina akajira ne kaleka wano obugundi desire bwato akuba jimu yes tokubira fako bulango tolimba nze fako ate nange njikubira bulango ki naye nze nkubuulira amazima ntayi gundi asobola okugenda n'afunayo gundi ne bongerako ku gundi kasayizi ako ne bongerako teziba nyingi nnyo oyongerako centimeters nga 2 3 fako bulijjo ekyaliyo gyeri waliwo n'abalala bali online bw'ogenda obuuza abagira gundi ne bakusindikira gundi n'obafuna waliwo n'ebitongole ebirala bikola ku nsonga eyo so weefeeko bambi weefeeko mwami Lwasa weefeeko ekintu ekyo tokireka bwetyo nange sinze ebiŋŋamba yali omukazi gwe wayagalanga ennyo bali basatu abayogera bagaa nti muna embeera zo size ennungi ennyo naye nze sikulinaako buzibu oba olina gundi oba tolina mukama ebibyo yabimanyi gagenda mu maaso n'ensonga zo owulidde tonsibaako matugambuze ate tugume yaŋŋambye nina kati era bw'oba ngwanyi nti si katono kuba ekifaananyi okalaga abantu abakuli okumpi si byange byabakazi bo owulidde byebyo nduza abantu tubasiibule gwe mwami tugume lwaki ennaku zino abaana beevumbulidde omuze gw'okwambala obubina babwambale nawe oluli wakambalanga katekakulabisanga bulungi kabina tekalina kati ndabika bubi Amerika nkubule nedda bwe wamala in fact omusajja oyo gwafuna si warunyo onale bwe webale omukozeemu omulimu akozezerwaho nyo era gyobaddenotuuka n'okwambala akabina naye obubina obwo abaana babwambala basobole nabo okwetega kubanga ennaku zino abasajja tetukyazaala abaana bategeerekeka twazaala buwalawala bwe butyo genda wano emengo ku yunivasite y'abeene olaba obuwala obuliwo bumpi bwe buti obubina tewali bwonna butambula bwe buti amaaso gali awo ati gwe gamba oli bw'ayambalako ku kabina waakiri akusikiriza n'omutegeera nga bw'otuuka mu buliri ng'akabina tokawulira bw'oba tokawulira gwayagala obubina biguma kubanga akabina nze mba nkaagaza kize akabina sikeetaaga oba oyagala kiri nze njagala kiri ekibala nze n'ensiibula liŋŋenda nze omuwejere nze sisoloola sirina tibinoti biri era bweffe abawejere bwe tufuna ssente tulya mmere yonna muwogo lumonde biki byonna luto nelubikuba okitegeera era newali bwe mbanza katonda ngaakuyambye nga wali akusaasidde ate tugoba ononooza ki tononooza tononooza nakuko byeridde ate kakati bakole ki balimu okunyiiga mulimu akalabika omanyi akako kaali tekalabika aho kwali tekalabika wali oyambala sambalangako kabina nedda kati namwe propaganda yabakwata mu mutwe nze sambalangako bina okakasa sikulimba nekatemuli nemwe katemuli wankati nedda nze kati nkulabira wano kuki okuva wano kugulu nedda banga amazima otaddeko omubiri otaddeko omubiri kubanga n'akagulu luli kaali katono taddeko weight kaali nga kabakaramojja naye kakati naye kati akagulu kwekali n'obugere butereevu nekakwaayo nekasente nokola ku bugere ga n'obugato nabo si bubi abatulaba namukasa honale bamukozeemu omulimu naye kakati embeera luli yali mbi nnyo natundanga nemba nga akalengera akabira amala kasala wano nemba nga akalengera naye kakati mu biseera bino byali bigambo sambalangako byetaaga musajja ategeera musajja alinako ku ssente n'agira nosobola okubanga